Nkulamusizza era webale kwekumira ku mukutu gwaffe okwagala Katonda. Amanya gange Bolton Serunjogi. Olwaleero tugenda kutandika ekitabo kya Luka. Lwaki njagala nnyo okuyita mu kitabo kya Luka bwe mba nga nonda ekitabo ekimu ku bitabo ebina bye bayita enjiri? Omanyi eno New Testament endagaano empya osobola ogitemamu ebitundu bina. Osogamba nti waliwo enjiri mwe muli ebitabo ebyogera ku bulamu bwa Kristo n'obuweereza bwe n'ebigambo bye n'ensomesa ze zonna. Kwe kuli ekitabo kya Matayo, ekitabo kya Marko, ekitabo kya Luka n'ekitabo kya Yokaana. Enjiri okusinziira ku Matayo, enjiri okusinziira ku Marko, enjiri okusinziira ku Luka, enjiri okusinziira ku Yokaana. Ebyo bitabo so bigroupinga n'obiteeka mu group y'enjiri. Then wabaawo ekitabo ekirala group endala gye tuyita ebikola by'abatume. Ekyo nakyo kitabo kiri mu group yakyo. Ebyaddako kyogera ku biki ebyaddako Yesu ng'amaze okukola ki? Okuva ku nsi okutwalibwa mu ggulu. Biki ebyaddako mu bulamu bw'abagoberezi be? Biki ebyaddako baabeerawo batya? Church yatandika etya? Baatandika batya okubunisa ekereziya, okubunisa enjiri n'ensomesa za Kristo, okubunisa obubaka buno obw'obulamu obupya mu Kristo baabutambuza batya? Kyobola bekitabo bakiyita ebikolwa by'abatume. Era amakanisa ag'enjawulo gaatandikibwawo gatya era mu bifo ki? Era okuva okweyongera mu bifo ebirala enjiri yatambula etya? Okujja mu Afirika enjiri ejja etya? Omanyi abantu abasinga obungi abamu bagenda ne bagamba, owulira nnyo abantu nga bagamba nti abantu abakkiririza mu Bukristaayo bagoberera enjiri y'omuzungu. Naye abantu abo nze mbasekerera kubanga waliwo ebintu ebimu by'olina okutunulira ng'okola statement ng'ezo nti Yesu Kristo we yazaalibwa okusinziira ku Bayibuli, abasajja abagezi abasatu bwe bali bajja bagenda e Bethlehem okulaba nga bagoberera emunyenye okulaba Yesu ng'azaaliddwa, baasooka ne bayitako ew'omukulembeze ne bamugamba tuze tugoberera emunyenye. Era emunyenye eno gye tugoberera yalangibwa nti bwerirabika kabaka w'abakabaka aliba azaaliddwa. Oyo kabaka bwe yayagala okutta Yesu kuba malayika yabalabula abasajja abasatu n'abagamba nga bamaze okukyalira Yesu nga bamaze okulaba Yesu ng'azaalirwa bamuleetedde ebirabo, malayika n'ajja gye bali n'abalabikira n'abagamba nti temuddayo nga mukozesa ekkubo lye limu ewa kabaka oyo, muddeeyo nga mukozesa kkubo ddala kuba kabaka oyo ebigendererwa bye eri omwana ono Kristo si bigendererwa birungi. So n'olw'ensonga eyo temuddayo wuwe muyite eno. Malayika n'alabikira Yusufu kitaawe wa Yesu Kristo n'amugamba yimuka okwate famire yo mukyala wo n'omwana wo ogende kubanga kabaka abanoonya ayagala kutuusa bulabe ku mwana oyo. Yesu ng'akyali muto nnyo. Kitaawe Yosefu n'akwata Yesu ne mukyala we Mariyamu ne bagenda mu Afirika. Ne bagenda mu Afirika mu Egypt. Okitegeera. Yesu n'abeera mu Egypt ne bazadde be n'akula okutuusa kabaka oli yalagala omutuusako obulabe bwe yafa. N'alyoka akola ki? Malayika n'ajja n'agamba Yosefu nti kabaka yali agala okutuusa obulabe ku mwana amaze okufa, musobola okuddayo. Olaba Yesu bw'akulira mu Egypt, mu Afirika. Okitegeera. Ekirala mu Bayibuli muno tulaba ebintu bingi nnyo ebiraga nti enjiri ey'Obukristaayo erina omusingi munene nnyo mu Afirika.
tetulabako mu njiri omwo nga bamentioninga oba nga boogera ku kintu kyonna ekyatuukawo mu America oba mu Canada. Wabula tulaba Africa emirundi mingi. Tulaba kati nga wano mu Luka abane mu bikolwa by'abatume boogera ku omusajja eyava Ethiopia eyasisinkana Filipo ku luguudo ng'amaze okugula scroll asoma ebyawandiikibwa addayo mu Africa. Eyo emboozi eri mu bikolwa by'abatume. Era omusajja oyo yasoma n'agamba ekintu kye yasoma nga kigamba nti yafumitibwa n'abonyaabonyezebwa olwabo. Kati nga takitegeera, malayika kyava agamba Yusufu kyava agamba Filipo genda kumpi n'ekigaali ekyo osemberera owulirize. Filipo we yasembera n'awuliriza ono bye yali asoma omusajja yali addayo Ethiopia. N'amubuuza by'osoma obitegeera oba tobitegeera. Omusajja kyava amugamba n'abitegeera ntya okuggyako nga waliwo annyonnyonnyodde. Filipo okutandikira kuba prophets n'amunnyonnyola mpaka ku Kristo y'ani. Omwami oyo mu Ethiopia kyava abuuza Filipo, yalaba amazzi n'abuuza Filipo n'amugamba amazzi gaagaawo nange ndi wano naawe oli wano, kiki ekinnemesa okubatizibwa? Filipo kyava amubatiza. Filipo olwamala omubatiza, Bayibuli etugamba n'abula n'atwalibwa Katonda. Omuethiopia agenda okumagamaga nga takyalaba ki Filipo, era n'adda mu lugendo lwe okuddayo Ethiopia mu Africa. Bino tubiraba mu bikolwa by'abatume. Kati oli wajjanga n'akugamba nti olw'okuba ogoberera eddiini y'Obukristaayo, ogoberera eddiini y'Abazungu, olina okumusekerera kubanga byabayogera batabitegeera. Ne bw'oddirayo ddala mu kitabo ky'olubereberye kye bayita Genesis, boogera Katonda nga boogera ku kutonda ensi, boogera ku kifo kye bayita Kush. Ekifo ekyo bw'okyetegereza ennyo kiri mu Africa. Kakati kiri erigga okunoonyereza, okweyongera okutegeera ebyawandiikibwa, osobole okumanya Katonda, osobole n'okumanya engeri gy'olina okutambuzamu obulamu bwo mu ngeri emu ekitiibwa. Ensobi zikolebwa abantu era suubirayo okukola ensobi mu bulamu bwo. Naye ate bw'oba okoze ensobi tosigala ku nsobi eyo, n'obeera ku eyo n'otambuliza okwo obulamu bwo. Wabula bw'okola ng'ensobi yonna ogyenenya bwenenya n'ogenda mu maaso, n'onoonya okugenda mu maaso ng'okola okusalawo okutuufu. Okusalawo okutuufu ogenda kukola ng'oli mu Katonda. Ebiseera ebisinga abantu abasinga obungi baagala nnyo okunoonya ekituufu okusinziira ku bo. Ng'osinzidde ku ggwe nga weebuuza kiki ekituufu ekyokusalawo oba ekyokukola mu mbeera eno gye neesanzeemu. Naye ng'ate olina kwebuuza Katonda ki kye yandiyagadde nkole mu mbeera eno gye neesanzeemu. Wabula nga tuddayo ku mulamwa gwa vidiyo eno naadi njagala gikola kubagamba nti tugenda kutandika okuyita mu kitabo kya Luka. Ekitabo kya Luka nkyagala nnyo kubanga kyekitabo ekisooka ku bitabo bibiri, gurupu ya bitabo bibiri. Ekitabo kya Luka kyongerezebwayo ekitabo ky'ebikolwa by'abatume. Byonna byawandiikibwa omuntu omu, Luka. Luka yawandiika ebitabo bino ng'atandikira ku enjiri okusinziira ku Luka, n'addamu n'awandiika ebikolwa by'abatume. Ebitabo bino byombi Luka yabiwandiikira omuntu omu ng'ayagala omuntu oyo ategeere
Kristo. Era waba atandika ekitabo kya Luka, Luka ye yaani? Luka yali mugoberezi wa Kristo, wabula teyali omu ku 12. Teyali omu ku 12. Luka yali musawo. Yali musawo, dokita, eyatambula ennyo ne Pawulo omutume. Pawulo ng'agenda ku ngendo ze ez'okubuulira enjiri, okutandikawo amakanisa mu bifo eby'enjawulo, okubunisa enjiri mu bifo eby'enjawulo. Luka ono yali musawo, mukwano gwa Pawulo, eyatambula ennyo naye. Era bw'aba awandiika ekitabo kino ekya Luka ng'akitandika, agamba bw'ati: abantu bangi bagezezzaako okuwandiika ebyafaayo ebyatuukirizibwa mu ffe, ng'abo abaasooka edda bwe baabitubuulira, nga be baali abajulirwa era abaweereza b'ekigambo okuviira ddala ku lubereberye. Bwe ntyo bwe mmaze okukakasiza ddala buli kintu n'obwegendereza okuva ku by'olubereberye okutuukira ddala ku byasembayo, ne ndaba nga kirungi okukuwandiikira ggwe Teefiiro ow'ekitiibwa ennyo, ndyoke mbikuwandiikire nga bwe byaliraŋŋana, nga bwe byeriraana. Luganda luno si lwangu lwa kusoma, kale ekigambo mbadde nkitegeera naye ng'okukiggyayo mu kamwa bwe byaliraanagana, nga bwe byeriraana mu Luganda olwangu, olyoke omanye amazima g'ebyo bye wayigirizibwa. Nti Luka agamba abantu bangi bagezezzaako nnyo okuwandiika okulaga ebyo Kristo bye yakola mu bulamu bwe. Wabula nange nga maze okubiyitamu n'okwegendereza, nalaba nga kigwanidde nkuwandiikire owooluganda Teefiiro osobole okumanya ebyo bye wayigirizibwa. So Luka awandiika enjiri ya Luka ng'agiwandiikira Teefiiro, ng'ayagala amuteekereteekere ye byasomye ne byayize ne byawulidde kwabo abaatambula ne Kristo, abikuŋŋaanye awandiike ekitabo kino akiweereze Teefiiro. Okitegeera? So tugenda kuyita mu kitabo kino mpola mpola. Bwe tuva ku njiri ya Luka tukwate ekitabo kya ebikola by'abatume. Nabadde nkyabagamba ku ntandikwa ya vidiyo eno nti Bayibuli endagaano empya osogitemamu ebitundu 4. Ekitundu ekisooka z'enjiri. Enjiri okusinziira ku Matayo, enjiri okusinziira ku Makko, enjiri okusinziira ku Luka, enjiri okusinziira ku Yokaana. Ekitundu ekyokubiri bye bikola by'abatume. Ekitundu ekyokusatu ge mabaluwa agawandiikibwa abatume ab'enjawulo eri abantu kinnoomu ab'enjawulo oba makanisa ag'enjawulo. Ekitundu ekyokuna era ekisembayo ye Revelations, kyekitabo ekisemberayo ddala mu Bayibuli. So bw'otyo bw'osobola okukola ki? Bw'osobola okumenyaamenyamu endagaano empya emirundi 4: enjiri, ebikola by'abatume, amabaluwa n'okubikkulirwa. Bye bitundu 4
eby'endagaano empya bwotyo bw'oyinza okugisoma. Osobola okusooka n'ogamba ku bitabo bino ebina eby'enjiri ngenda kulondako enjiri emu gye ngenda okusoma. Nze njagala nnyo okusoma enjiri ya Luka kubanga Luka we yawala okuwandiika, Luka n'alyoka awandiika ebikola by'abatume. Byegoberera birungi ebitabo ebyo nti kubanga waba atandika ekitabo ky'ebikola by'abatume agamba nga bwe nasembayo okuwandiikira mu kitabo kyali ekikadde ng'ategeeza Luka, nsazeewo nyongereko nkunyonyola biki ebyatuukawo Yesu Kristo nga amaze okugenda mu ggulu. Katumale okulaba Luka ebikola by'abatume atandikawo atya. Era bino bikola by'abatume essuula esooka olunyiriri olusooka. Luka agamba bw'ati ng'abwandiika. Mu kitabo ekyasooka munnange Tefiiro, ngera we twalabye wali eri mu chapter esooka mu Luka ng'agamba nange nalaba nga kigwanidde nkuwandiikire nkunyonyola ebyatuukawo mu bulamu bwa Kristo n'ensomesa ze oluganda Tefiiro. Era kati wano mu kitabo ky'ebikola by'abatume atandika agamba mu kitabo ekyasooka munnange Tefiiro nakutegeeza ebintu byonna okuva Yesu lwe yatandika okukola emirimu gye n'okuyigiriza n'okutuusa ku lunaku lwe yatwalibwa mu ggulu ng'amaze okuwa abatume be yalonda ebiragiro ku bwa Mwoyo Mutukuvu. Okitegeera. So kati ekitabo kya Luka kyegoberera bulungi nnyo n'ekitabo ky'ebikola by'abatume, naye ng'osobola okusoma n'ekitabo kya Matayo n'olyoka ogenda ku bikola by'abatume, oba n'osoma Makko oba n'osoma Yokaana n'olyoka ogenda ku bitabo by'abatume. Byonna bitabo birungi era olina okusoma Bayibuli yonna n'ogimalayo. So kyekyo olwaleero tugenda kutandika okuyita mu kitabo kino ekya Luka. Eyo y'ennyanjula y'ekitabo kya Luka. Bw'oba olina ekibuuzo kyonna ku by'owulidde mu vidiyo eno kiteeke mu comment awo, comment section. Nja kusobola okulaba nga nkiddamu. Mubeere bulungi, Mukama bankuumire, mweraba.